ebyobufuzi byakozesezza okulonda cabinet eyo. Entalo zonna yazirwanidde omwo ate ne promotion n'agikoleramu. Mulimu entalo. Kati katandikire kummwe aba PLU. Kati PLU lwaki ozze mu PLU? Katandikire kuba yo stakeholder. PLU yakubiddwa ate at the same time wezimbibwa. Oitasobola kitegeera. Because yaddidde abamu kuba PLU ne bafuna. Ne batambula bulungi. Naye ate ne wabaawo abalabe ba PLU abafuna. The Inside Out ne General Moses Bigirwa mukwano gwomwe ku SML News Yugi ne ku mukutu gwaffe ogwa General Moses Bigirwa era ojja kuba otusanga. Bigirwa n'omuzaala Busoga. No doubt about that. Waliwo debate nene ku buzaale bwe Busoga but Bigirwa ani debating. Ani debating. Ati kugamba oli Musoga. Kugambe wa mu Buyende. Yes. Abe Buyende baga nti mwajjayo ozi. Mwina gye mwava. Ati twavaawo. Igwe tebakugamba. Kati nze bajjajja bange baava Bunyoro. Naye Musoga ki atalina jjajjawo ataava Bunyoro. Musoga is made up of Bunyoro. Yes, of course. Kati what is the Kabaka wange yava Bunyoro. We came from Bunyoro. Yes. Yes. Kati nze bajjajja bange batambula ku Showers of Lake Choka. Era batuukira eyo Bulamogi. Gye bava ne badvancinga ne badda eno. Era jjajja azaala taata bamuziika Kabuche wali jjajja azaala taata. Bakubuuzanga bajjajja abo nga tubongera jjajjaawe yali ali Kabuche. Do you know ekyalo Kabuche? Yes. Walinga Dr. Kazungu nkimanyi. Yes. Ali Kabuche era waliwo baganda bange abakuuma ettaka lya jjajja wange webali. Azaala kitaawe. Azaala kitange. So oli Musoga. Butereevu. Taata wange twamuziika wali Budola. From Kabuche to Budola. Gamba tobafaanana. Kati kiki bagamba abo? Nga tobafaanana. Omusoga afaanana atya? Sooka ombuulire. Bagamba tobafaanana. Ekikula kyo Abasoga abasinga obungi baba basajja bawagufu. Abasoga balina kyobalabirako abaako n'ekintu ng'akiina mu bungi. Nga ki? Ku kikula kye. Okitegedde? Bwe guba mutwe abaagulira aba neeyitwe. Bwe luba lubuto aba n'ogubunda. Bwe kiba ntumbu ate omusaala alina ogutumbu kati toyinako kyolina kinene mu bungi bwakyo. Ezo characteristics ziveeko. Gomanyi abaana Abasoga abazaaliddwa kati abalinga Abamerika obadde ki? Ebimu bisinziira ku financial status. Nedda se Omusoga azalibwa wali ekitwa bwe liba linnyo n'aba nti alina erinnyo. Alina agayino. Mubona agayino n'oba nekyolina. Abasoga ni you are equal in everything. No, nedda ssebo. Kati ffe Basoga abaliko. Nze kubuulidde. Bakuteekamu ne Gashumba bagamba bano Gashumba be yalwanira obamanyi abeeno. Abajapani. Bajapani. Bayita Bajapani. Okay, Bajapani. Baga nti gwe ne Gashumba muli just you're only geographically separated. Gashumba decide you Gashumba mu Japan. Okay? Naye nze bajjajja bange Banyoro, taata wange yali Munyoro. Nange ndi musajja muki? Munyoro owa Busoga. But Busoga is made up of different tribes. Busoga is Bunyoro pure. Yes. She's Bunyoro. Every Busoga is a Munyoro. That's no question about that. Ni badde mbawula boga omusaga omuzalwanda oyo. Abo balina fitina zaabwe ez'enjawulo. Kubanga Bigirwa bw'omusindika ewa PK oba olya mmere ki? Tuli muvandimwe. Is it bad? Tekyali badde kibi. Naye si kituufu. Kutanga abavandimwe baali. Singa kyali badde kituufu. Nze sikinaako mutawaana. Naye si kituufu. Muganga yalidde muvandimwe. Muganga yalidde era Gashumba ne mulaba ng'azina. Bujinga afuze wano muvandimwe. Okiwulidde? Gashumba afuze wano muvandimwe. Abavandimwe bangi. Lwaki otyo kyogera? Lwaki otyo kibeerako? Ati nze sijengwa. Nze nkubulidde bajjajja bange bava Hoima.
kiri ku record myaka si mingi nnyo mu 1800 awo nga gwako 1898 bwe watyo. So oli Musoga? Si wala nnyo, myaka nga 1500 ku 17 emabega. So oli Musoga? Kati oyagala history wa kikaaki? Kale oli Musoga. Tulone Busoga mu cabinet. Weerabawa ya Mwami Museveni? Where are you? Where is Busoga? Mu Busoga, one, ekisooka jjajja kumpi ya maintainize status quo. Naye politically yalabye nga Busoga eringa eyagala okumugendako ddala. N'asalawo okuddamu okuzitoya bamobilizers be bazze nga yeesigamako okumala emyaka. That is Right Honorable Rebecca, Right Honorable Kasule. Kati n'ayongeramu abalala weewaawo wabaddeyo naye n'aba maintaininga obutateekayo instability endala, political instability. Bayo Busoga nyangu nnyo yakweyisaamu ggaali. Kigawo kimu bibiri India wuwo begezi Busoga tujja kumanirira atiniraliikiriza Busoga kyekitundu kinaliza mbu bawagira nnyo gundi bamanyi nti kyalo lunaku lumu akoze atya India wuwe natukulira emmere wano abagenzi oluuyu ngabo bagenze. Kati ye teyayagadde kuteekayo political instability endala na maintaininga tiimu ezibaddeyo. Kati n'asiga Kasule Lumumba n'addamu n'amuzitoya. Ate atya nga yamuwadde ekifo bakedde bagamba mu parliament ekifo kye yamuwadde tekiriiyo. You cannot be a government chief whip in parliament if you're not a member of parliament. Ate tekiriiyo. Labye Sarah bireeta abiwandika n'akwotinga n'etteeka bwe ligamba by rules of procedure. A government chief whip must be appointed. Ligamba government shall appoint a chief whip within the members of parliament. Wasn't a chief whip shall be a member of parliament of good standing. Anti bw'amala okuba ekirayiro. Kati watyanga akimuwadde nga wali akuba ebirayiro bibiri n'ekya parliament. Badde manyi opinion ya Attorney General. Opinion ya ku street eno. Naye ya Sarah bireeta. The lawyer. Eyo teyimirira. Nenti kiri mu president. Eyo twavaayo dda. We have not had the government chief whip atali MP. Anti kakati kankubuulire. Ffe twali tulwanye ku ntalo nti why a general can be a minister ne zitulemerera. UPDF. A serving officer. Cannot be a minister. Misango tugitwalayo nekigaana. Bali wano bajjudde. Bulungi nnyo Bakatumba amala ava mwena ayingira eno. Badde biri muhoozi. Kati eyo mboozi wali agenda kuba ebirayiro ebyo ekyobubaka bwa parliament nekyobwa kubanga abeera minister etteeka ligamba. Aba minister? Era minister abeera mu parliament. A minister can be an ex official mu parliament. Mu kisoboka ekyabeeramu. Kati kyata kuba ke kalulu. Ate omuntu era gukozeeko mumba era abadde ku government chief. Kakati byayogera byesitegeera. Mungu amusaasira oyo. Zibaliwo entalo zinavaamu. Ngezo mbukuwa legal opinion ku kino kibadde kimenya amateeka kujajja. Ekisooka agenda osoma list esemberayo ddala nga bakiri wakiwanuka bali wali. Bamuwa legal opinion ku bintu ng'ebyo. Busoga yafunye. So Busoga ministry yafunye ministry ez'amaanyi. Ey'amaanyi esinga amaanyi emu eya presidency. Era Busoga webange zituzimbire ku eyo. Okitegedde? Yerimu omugaati ogutambula ne gukkirira wansi ku ground. Bigirwa. Oli Musoga nze ndi Mulamogi nekanya nti olwaleero ndi Musoga for that purpose. Busoga got nothing. Anti nze nkubuulira nze ministry gyendaba eyafuniddwawoko erimu ekitambula ya presidency. Ereeta ki? Ereeta ba RDC. Because that is the level of Busoga. Musajja we yatuteeka. Luli butwava mu kaluka 2021-7 olukala lwaba minister lwafuluma nga tulinako 43. There were 44 RDCs and deputies, 44 from Busoga.
nekirabako n'amaaso gange wenti ku list ku districts 146 nga mirako 44 nga tufunye abavubuka abayingidde mu cabinet anti before tekyaliwo nga tufuna 8 7 10. Lwaki otidde ensonga y'Ebusoga eno nga te ku nsonga endala oba ngumu? Busoga talina kye yafunye. One, recycling. Why do you recycle? Same women over and over again. Anti kakati, anti oli appointing authority interest ze ziri luddawa. Political mobilization. Political mobilization. Ze interest ze we ziri. Bano ba mobilize abasooka. Political mobilization community benefit for abali wansi tufuna tutya. Okay, omuntu webuyende ewaimwe. Alina link kine Kasule Lumumba government chief whip. Anti nkugambi kyovola nkugambi ministry because government chief whip wa Kampala taina walala wakola ki East African Affairs. Eastern African Affairs tubadde nayo omukaire agirimu but you see omukaire engeri gyabadde surrounded with many wars okitegedde kati abantu bamwesonyi obwesonyi bagamba omukaire waife abaawo oba tuli oba titulya omukaire ali awo kasitaba nga ali happy. Okay, tulina urban housing ya Namuganza. Namuganza anti kakati what is Busoga housing? Anti kakati kyoyina okumanya era ekirala kiri bwe kiti. What is the powers and influence of ministers? All of them. Kyovola baze nkugambye nze nkulazi ya presidency because nkimanyi minister can influence na kukusaba RDC nkaga. Kangwe minister je bakola. You need us to handle this carefully. What it means to be a minister nga abantu bansi bagenda kyogera. Frank tumwebaze abadde minister wa agriculture ebbanga no lyonna babadde tractor scheme je baba abalimi ab'amaanyi government about tractors n'ebitundu njala kuleeta statistics labe tractors ezigabiddwa Western region ezigenze e Busoga ozoba nga tomanyi yo tractors 3 ziribwa mu Buyende. Kati kankubuulire zirabuuza abantu b'omu Kamuli municipality abeefuula abalimi nembabuuza ministry ya agriculture mu mujiwulira ndi gyeri omwagala okunyima akalulu wano nze ayagala oba connectinga ku government kubanga Kampala mu parliament gyenjagala mu nsindike minister wa agriculture aze agenda okutuula naye nga nze ayisa budget emukola ki etambuza emirimu gye kakati njagala mumbuulire mu myaka gino 5 mundaga akabonero ka ministry ya agriculture wano olusuku lulwo lw'emmwanyi lw'ebitooke lulwo bikajjo mundage nga tewali. Kyolageza ne mu Western Uganda gyava wekiri simanyi. Obadde okimanyi Rafael Magezi bw'abadde minister wa local government ebbanga lyonna Western region yesinza town councils ennyingi yezisinza okimanyi naye ekyo tekiri mu mikono gya minister ekyo naye okimanyi nga town councils zijja ne ssente sirowooza nti ekyo kiri mu mikono gya minister kinenemu ekya imbalance ekyo kinenemu kibeera ku desike ya mukulu sebo minister abane byayisaawo anti kakati ya implementinga bu implementings tebakulimba naye balamu wana masagali tumwinako akakwati era ndabye list yawo eraga nga naye mwatakinga e Busoga yo yaba ani akikoze ekyo waliwo nekirabe ku mikutu gyaffe ku Busoga seeke mutwafunye mukaaga ba minister kubanga bwatakinga muyanga ku Buganda kuba yasomera Makerere wana masagali alina ye ettaka bwe bityo nga yasomerayo balamu yasomera Busoga n'amasagali abamanyi alina network ali actually alina link ku Kyabazinga I think somehow there but anyway bogenda yogera Lusoga mu office yalwogera ndoza bogenda Lusoga ayinza okulaba okusinga avudde Arua kubanga olulugu alaba talina kyawulira Lusoga awulira bala mu is an understanding man nayogeddeko naye namuyozaayoziza is an understanding man nakuddamu bulungi nnyo
bulungi nnyo ate nze nali naye mu kasooteri wa Haji Sebaggala yaliyo nze ndi historiko naye Balamu yali wa Sebaggala wayuwaidi obadde omuyita wuwo Balamu Barugahara yali wa UYD yali wa Youth Brigade naye yabuuka mangu era kye namutyako mwaliko ne Balamu mu opposition yali baleko mu opposition bulungi nnyo delegates conference ya 25 gye walimu naawe Balamu yalimu nga delegate waawa nga delegate w'e Kampala ate ka nakawa ebintu byamwere Sebaggala mwamuteekawo buteesi nze nkubuulira that's why is a knowledgeable man naye abantu balala balowooza nti kiki olwokuba yamanagingako ebya music ebivulu titategeera nobala musajja mugeze ye kenyini ye brandinga bwatyo ali mu bivulu ayomade ba Abitex azanya nabo bwatyo ne yesa ko yole butoza nti muntu waba kusaasira ate era omuntu amanaginga abayimbi abeera extraordinary kuba abayimbi tebategeera omuntu amanaginga abayimbi omuyita wa kusaaga kyobona bajaji yamusipotinga naga kamuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo neewunyiza okuba nga amusumuusizza nze ndalabye nga Balamu minisitule gye muwadde ya kisajja Rafael Magezi nga ndabanga bennene minisitule gye muwadde ya kisajja kikulu yamaze kupima bwongo bwe but era kidayo netugamba olwo minisita alina obuyinza obuli awo butegerekeka to take a decision oyagala kwanika mutaka te nga obwedde oyoza to implement anything waliwo minisita abimala ekyo nakyo kibuuzo kiri awo tokibuusa maaso so Busoga tulina ministry eyitibwa ministry emu ministry ya presidency nze gye ndabako tuba tuzimbira kuba third deputy prime minister without portfolio ebyo byeyo just bawaddeyo na famire ye talina kyatugamba East African Affairs nayo omusoga siraba wakolaki nagendayo ko wali ku ofisi y'omukaire nga ali bize papula bingi ku mmeeza byokusayiningako n'abamulinze bangi zoom meeting biki naye bwobuuza omutaka w'ekamuli nti minisitule ya East Africa ogirabirawo wano mu ngalo zo mukuzi akaveera ewaka tekiriiwo government chief whip office nene erina obuyinza naye tetuuka ku mutaka wa wansi bwe buzibu Minister of State for Housing oyo naye kati eyo ministry eya housing eya mwanyinaffe Namuganza omumbeeda era naye bamuwadde because obugazi bwa ministry ate eri very fundamental mu bulamu bw'abantu toyina byamaanyi nnyo byosobola kukolerayo nze bulaba omuntu nga simwewana nnyo ng'omanya atambuza bibye teyina effect nnyo ku muntu kubanga amateeka era bagakoze aga building and byakoze bitya bill nga waali omuntu azimba akayumba ke ate amale okusasula musolo bamuwe certificate okayingira omuntu waffe oli owebuswankama wansi eri ebuyende azimba ng'azimbisiza busa negaana mu madinisa n'ateekamu ebiveera omugamba nti asasule ki asasule omusolo okugiyingira it is ridiculous man so gwe wayomberanga national cake buli region ebenga weeri is Busoga present at the dining table kati Busoga okusinza bwe ya performinga mu previous elections ebyo byagiwadde bigimala bigimala kubanga olwedde enawo ababaka 9 batali b'NRM wadde nga system y'NRM ate yabaleeta akakabonero akalaga nti waliwo move to the left ekintu ekyo nadde mpulira abantu bakiwakanirako ku mikutu egy'ebusoga yesterday
oga nti abaka ba opposition abava Busoga NRM ye yabaleeta batya abali ku lisiti y'Omukaire abo bonna Omukaire yabaleeta waliwo gwe ataleetaawo yali asobola okuteekako wa Nuupu nekikkirizibwa anti omuntu akuwagira atya mu nkola ey'obunanfuusi akuwagira akuwadde bikola era bwe twava mu kalulu bweppa n'akuba olukiiko tewabalabayo bonna era baataawagira tebaalinnyayo bonna waaliwo ate mu kukkaanya okw'amaanyi ne bawera n'okuwera nti maama forever and ever kakati abalabika be bakuumidde Omukaire ku lisiti yadde afuluma naye omukulu waliwo obone wadde olaga nti yadde afuluma omukulu yadde tasobola kufulumya Mukaire mu kiseera kino naye akimanyi kikondo kye kyamaanyi by the way ebyo byonna tubiri wano tewaliwo bantu bayambye jjajja mobilizingira politically nga lwaitonero Rebecca alitwala Kadaga ate interest ze ziri manageable jjajja azimala abaana bamukubya akasambu waliwo akatambika eddogombu yali agenze kuloga Museveni akatambi ako babadde balowooza nti ako kamumala okufuluma akatambika kadde ako Busoga kaluddeyo kati waliwo ttiimu gyakubaganako naye ebiseera ebyo ng'okulonda kuwedde yefumba akatambi ako waliwo gayi bamuyita Eric Mugabi Eric ani weeyo kamuli eyo bebana abaakapapula abaakagolodi abagatta waya ne zikola ki ne zivaamu amasannyalaze bwe baagatta akatambi ako bamukubeko emiko so kafu katambi kafu ekisooka Mukaire tali reckless to that level okwogera n'omusawo w'ekinnansi for over 15 minutes. I don't think so. Ekyokubiri si yayinza okukola response n'agamba talina ssente omusawo w'ekinnansi tinzira waire ekikumi. Ekyokusatu amaloboozi g'omusawo w'ekinnansi olabira ddala nga maki nga gali artificial nnyo ate ag'Omukaire Omukaire amaloboozi ge gavaayo naye ayinza okuba yali alina gwanyumya naye awo womanyi otiddewo omanyi Omukaire muntu wo Omukaire muntu wo nze muwa respect muntu wo era sisobola mwebadde Omukaire muntu wo kuba bwe yali akubagana ne Anita Among ne Triple A gwalinga ku Mukaire tovanga mu Kadaga naye nga tekalulu konna akeekamuli Kadaga yakuba obutawangu naye otyo byogera yankuba naye nze simwinaako mutawaana obulotyo omutawaana kwakuba kati jjajja olwana naye ki oli yakubira wakati omu nze oli muwa respect mukadde waffe mu kitundu jjajja gwotawa yajja ku mbaga yange nga mpasa yajja mu kyaki oyo abalala bonna tebasobola bigirwa Kadaga oli wa Kadaga muwo oli wa Kadaga ali fe Busoga tweyawula kati mwatukubye ali wa ttiimu mulamu ttiimu mulamu yanafuye nnyo akubye ttiimu bantu bali ku misinde eyo bonna bawandaga mulamu batya n'okujogera bali ba ttiimu mulamu batya okwogera tuli mu ttiimu maama naye ekikulu ekiriwo nze Busoga njiwa amagezi kubanga nze I give my honest opinion sina interest ziri awo tebana bakumpa kalulu simanyi babali kampa so sina bineeguya biri awo byamaanyi tukanyiza ntoddayo okibulidde ogenda mashindi okyaddayo kubanga oyinza ogamba nti oyogedde olw'okuba weeguya akalulu yolevu nagibuuka eyakalulu sikendyamu zitirya mu bululu iwe olya mu bululu butibe tibulyamu kakati I give my honest opinion ngenzira na pressure owo Busoga amagezi jiwe mpulire amagezi gali ga mu ministry etegerekeka gye twafunyaawo ya presidency gye tuba tuzimbirako ekyomukisa omulungi nti agirimu ategeera onalewo Mireba Balanda ategeera era ne bwe yagenda mu lutalo n'Omukaire walaba
engeri gyakozesaamu ebigambo bye nga biri reserved nnyo, biri respective, nga n'obubaka nga bikweka obubaka. In fact ye teyayatula tetalwana kirimi teyalwana byaga iwe wabula oli be yali ayogerako be badde tutegeeza nti yabadde agamba ako yakakolanga mugezi bakalanda yazanyanga omukugu yakazanya bulungi ye teyayogera yogamba ababbi bawa olinaga nti agamba nze simubbangako netumuza nti yadde agamba gwe so bategedde bulungi mweyembeera ye minisitule gyendaba mwabalina interest ez'okulinyirira baminisita maama nkubira kuwana akasimu maama biki awo wakola kuba mu East Africa temuli mirimu temuli nze nasabirayo okumaddamu wange nenteekayo n'empapula n'okutuddamu tebaatuddamu nemanyano tewali mugaati mutono nnyo. So bwe ngamba nti it is a disappointing kubanga tuli mu cabinet ya Museveni mba nimba kubanga mwai Museveni ebbanga lyonna ebusoga alonda bakazi ate nze ndowooza nti maybe ffe abasajja me and you tuganye omulaga nti we available same women recycled over kati the last 40 years. Jajja talina region gyasekereranga ye Busoga bulwadde eri mukateni bwati ng'ali yeka ne basajja babamalayo asekerera abasajja b'e Busoga n'akamala bukamazi kati nze yampangula mukazi bakandidate abaasooka abana nga kuliko babiri baki bakazi okibulidde Busoga yoga yereeta constituency mupinga mukazi tekiri walala tebakulimba. Jajja yasoma Busoga n'abuuka ne PhD level yasoma ebintu bibiri nti omusajja omusoga interest zimuli mu bintu ebi kukuuma kataka kaako kaalimirako n'omukazi we oba n'abakazi be kyekyokka era kyekintu ekitisa omuntu e Busoga olinayo ekirala kyomanyi bw'otava ku mukazi wange Simoni odda kubona nze nkukobeire wayite nakwezi nga tolina mutwe nga yakutemye oba bw'otava ku itaka lyange odda kumpulira wayite nakunya nga bakuziika bintu bibiri ye jajja yabisoma nti ze interest z'abasajja ab'e Busoga kati n'agamba baani abasinga obungi bakazi kampromotinge bakazi era political promotion yonna agiwa abakyala e Busoga akwatireko abakyala kubanga omusajja w'e Busoga abana abakazi bana tokimanyi ekyo nkimanyi naddala ewammwe ye Buyende eyo yonna mugadumire gadumire nedda gadumire ewammwe mwe musinga n'abakazi abangi Buyende muwasa n'obwana obute Buyende ate kakati yo business eri everywhere paka Namutumba yonna kakati ye na akugamba nti kankwate constituency singa obungi ntambulize ku eyo bano bankwatire bali era Kadaga bwatuuka bwati abakazi bazina amazina ne gabawa mu biwato kubanga owaabwe atuuse mama the same applies to Kasule Lumumba ku Bugiri the same applies to Nakadamu okiwulidde kakati mweyembeera kyenjagala okutegeeza batusekerera abasajja b'e Busoga tuli banafu you inclusive we are weak abakazi batutyamako abakazi batutyamako oli abatutyamisaako buti andi kakati twali badde tuteekayo revolution men is revolution what are you talking about lwaki Museveni tayagala basajja e Busoga andi kakati abasajja b'e Busoga historically bankandya batunulira bali mu Obote government tebagenda si bangu kisooka babasomye ebitabo bingi nnyo tomujja ku kyamanye
mbwakole kyoyagala omusoga omusajja ng'atukoze bubi anti kakati abasoga baggwayo bigirwa anti abasajja I can count you the men that Museveni has worked with mu cabinet Kive Jinja yali akuze Gereko Nsadu Basoga Nsadu which other man has been in Museveni's cabinet sirabawo nnyo kujjako bano ab'ennaku zino bayagambye bakwate n'okwata abali ku state nze ngaba n'ebifo ebisooka 32 cabinet ministers titubireyo n'abantu teri ati kubanga twagaana okwerwanako ng'abasajja abasajja twagaana okwerwanako. We need a men's revolution in Busoga. Abakazi batuliddeko ebintu babimazeewo babeera mu kunenengana buli kiseera nyonyonyo okunenengana buli kiseera. Is that the way he loves them? Andi kakati yo division ye Busoga emukolera ebadde ng'emukolera kubanga emusavingako obutakola ki obutafuna common position ebeera expensive. Bwemusiba akantu nti ife nga Busoga tukobye kamubeerera kazito. So who should start that men's revolution in Busoga? Era bebaffe tugimanyi ate nagitandika otya ng'obyesambi anti kakati era ojja gitwalayo bakutunulire kyamuli wansi. Lwaki tosoose kuyingira na musajja ono? You fight from within. Andi bwenkuza woseka busesiriko bananyini kyekyo dda kitu kiwambire muli munda tekiwambika nno okukibinula mu kiriko bananyini kyo. How should we tell Museveni that they are men in Busoga? Tukimugambe tutya nga tulayizinze eddoboozi kyetaaga kakitandika ekyo nkubuulira naye as we talk now nkitandike nze nkubuulira ne bw'okitandika bagenda kukuba because ojja kuba onegusi ate bali abasajja b'e Busoga tebajja kitegeera ekyo kye kisinga okuba ekyobulabe bakikulekamu wekka yali kubaki biki byali kwogera oyo ali kunoonya kafo totuyiza mu ebyo ife ng'emyaka 5 gituyita ku financial yezo. By the way okitandika balowooza onoonya kifo ayenda bamuwulire bamuwa akafo ayenda atulira ku sente. Bantu b'e Busoga bamanyi balina kye bamanyi ku power kifula bajjajja ye yatusitadinga nange kaneetwaliremu yatusitadinga n'amanya nti bano abantu bange kandiringe n'abakazi ekisooka omukazi mwangu wa compromisinga ku kyoyagala ng'ogyeko Kadaga yali agenze extra so bamukolera extra mile ati yafuna results. What do we expect in this cabinet? Given its outlook or generalizes bulungi, what do we expect? Ate kakati expectation zizosuubira mweno cabinet efaanagana bwetyo. You cannot perform at a cabinet level oba ministerial level tetusobola kulaba results zo tekisoboka under general. Naye musajja cabinet abakadde abajjeemu twali tugamba bakadde bali above Kasai yamufulumiza Moses ali yamufulumiza abakadde baweddemu ayingiza bato bannammere babarugahara so Jonad that's engineer Jonad Asimwe byawadde. These are young people bakadde musigaddemu kadoozo balaba Katumba Wamala Kadaga Batombo Time Bakahindo Tafiire abakadde mulimu batono Kamuntu Efraimu tibagala kuwera buka mu yes abakadde. We are talking about men above 60. Kamuntu bali munsi mama anti tubalera abakadde mu cabinet. Yes ate mama oyinza omulekayo mubakuze mu myaka era oba tomwabusinze because that is her level. Okay. Mwaliro gwa 7 kudda waggulu. Mama yatuuka. Ali 7th floor, yes. Ali 7th floor.
ya maama yatuuka. Maama ali ku 7th floor. Ati akasajja abaddeyo. Otafiira ate kubanga gyali. Katumba mbala siri sure. Like kyali kugwa mukaaga. Naye naatera okuyingira ali ku madaala agasembayo okuyingira omwaliro gw'omusanvu. Tom Butime yaguyitako dda. Kuba maama wagutuukirako Butime Masibi above there. I think ajemu abakadde si. But age si ye determining performance mu mirimu gya wano. Okujjako nga jjajja n'aba akyusiza bukyusa naye age waliwo abakadde kati ngo nabadde mu trade yani mwebesa waliwo namulabanga n'okutambula kaluubirirwa. Naye si kye kidetermining performance. Wano ebintu bya wano bintu byano bizibu nnyo byetaaga revolution y'amaanyi. So bw'abadde ogamba nti asitudde PLU yagisitulidde wa? Wayogedde we yatukubidde naye PLU yagisitulidde wa? Anti yaleseemu abaayo ate n'aliservinga n'abasambi abalala nga Kabanda. Museveni tamanyi Kabanda. I don't think Museveni treats Kabanda that serious. Omanyi buli mwaba n'omuntu we. Ndozanga Museveni yali n'embabazi we. Ne Muhoozi bw'ali ne Kabanda we. Wabaawo omuntu. Museveni amanyi Kabanda. Kirema na kukyogera. Mwana wa waka ddala ddala. Eyo Kabanda gw'olaba oyo. Wa Munumba. Kitegeere. Imagine abantu bonna okubeera nga bali mu cabinet naye nga gwe toliimu. Nange nanoonyeza erinnya nga manyi omusajja wange banamumpeera akanu erinnya lyo eriryo nga tolaba kulowooza ku nze so olowooze ku ggwe kubanga gwe wakola obwaki wayatula tolina kisa nedda ssebo oyagala kwogera nange naaliwuliridde eyo nengamba nti ndina wentandikira at least musajja wange aguse sikisuubira nti yo werika guta Museveni awandiika cabinet list geriko Simon Muyanga Lutaaya nga ani yali mugambye erinnya then kitegeeza tiimu yonnafu n'okulobinga tewalobinga kati olobinga n'ogezaako ne bigaana bugaanyi ndinobinga kuba minisita bala balobinga bempula basa miliyoni 2 miliyoni 10 zengula omulimu kisobola asobola okuweera ku merit ng'erinnya aliwulidde litambula lize ku mmeeza omukisa gwa merit gukyaliwo. Do you see anywhere point ombuulire nti who do you think is there because of merit? Bodira Ruth Acheng doctor najja abeera minister of information merit ebeeri ludda wa noddira Dr. Musenero n'omuleeta mu energy andi kati kyenkugambye ani bw'olaba ali ku merit awo. Of course bali omosi bamuziza mu doketi ye gye yasomerera ebyobulamu oyo ndowooza ye mutuufu era ndowooza nti ajja bitegeera ne Fred ne byamukama gwe wadde wax waliwo inginiya Jonad ne inginiya waliwo Jonad Asimwe yali mu SEC gwe bakayingiza mu SEC bw'omuteeka mu science and technology abeera abitegeera mu bonna gwe saategedde ye Ruth Acheng kubanga Ruth Acheng minisita w'ebyobulamu abadde ayogera obulwadde n'olabira ddala obulwadde. When she talks about Ebola, you see Ebola. When she talks about Corona, you see Corona. Kati ye government spokesperson. Naye bali omosi abimusinga ebyobwa dokita. Abimusinga ebyobwa dokita. Naye kyonna kyekiri jjajja bw'ati bwajje bazamikisinga abantu be. Ono yasoma professional ndala n'amunyiga eri. Oyi n'akola bw'ati n'amunyiga eno. Kyova olaba nkugambye. Kikola ki? Anti kyova olaba nkugambye nti olowooza okulonda ne kitegeeza performance waliwo minisita wano aperforminga ne tukiraba. The answer is no because appointing authority alina obuyinza bwe yeesigaliza. Nti watute Kahindo Otafiire mu water general Kahindo Otafiire Minister of Water and Environment yaliyoko
yaliyo eyo minisita wa Ggoonya n'obufulu naye lwakuba ye endagaano ye yabadde valid kuba yotafiire ne bwemusindika e Karamoja agenda kuba ye agamba nti as far as Jajja is a president me Kayindo Tafiire I'm supposed to be a minister. Si omu kubaluddemu ennyo kati ng'ofumiza Moses Ali ddala oyo ne Kadaaga naye yabasinga kati yaddirira Jajja okubeera Tafiire alemeddemu nnyo, Kadaaga alemeddemu nnyo ne Tom Butima ali Lokki naye aluddemu atambulira muli bw'ati naye aluddemu. Mulimu n'omulala gwendaba mawulire gwe gatatambulira kuba muyita Hilary Onek Obalokero buli dakiika abeera ku cabinet list oba akola biki aluddemu Hilary Onek yattunkamu ne Nabbanja awo yattunkamu nga amutandikako ne bibulira awo naye aluddemu Hilary Onek aluddemu Mbeebo Tom Butime Kayindo Tafiire Hilary Onek Rebecca Kadaaga niyo mulamu survive nze Matiya Kasajja yatonyesizza okufuluma ko twali tumanyi nti waddiru mwali Matiya Kasajja sente bagaba nyingi omuzingo gwakubyanite anti finance yebikolako batekanga sente yakola officers ba finance bangi nga bawagikamu sente mu budget ne bazitwala yabadde tayinza kuwona omuzinga gwamukubye ovunaana parliament nti babadde bawagika mu finance ensimbi ne babbiramu ne bagenda ne bazikola withdraw ne bagabana oba tolina bwobuuka minisita wa finance tekisoboka biliyoni 3 biliyoni 4 kati olaba futwala biliyoni 3 2021 kati goza emyaka ejaddako kyali kitya kwa buli olukya budget egaziwa bugazi ojjukidde aka finance kati nekiwonya ate Nabbanja kubanga mu Munyoro temwabaddemu player mulala ali outstanding nga tosobola kufulumya Matiya Kasajja ne Nabbanja mulundi gumu Munyoro yonna oba ogikubye wansi obudde otula n'obitunulira bwoti sebo mbiwa obudde n'ebitunuulira gavumenti ye yamunyagwe bakujja wandibadde mukola mutya yali vice president wa mwali muleetaani ati twagala ku debatinga ku kitaliiwo bigiro ekyo weekireka kumbuuza were you serious you wanted to form government you wanted to bring Munyagwa as president tetwawangula lwaki oyagala debating manyite mwana naye balenga muba kuwangula gwe wandibadde okola ki wandibadde kikati nga tuwangudde sebo ne mu campaign twalinga tukyogera era eri Busoga Munyagwa yajja okusaba yakalulu yagamba Busoga tugiwadde ekintu kyamaanyi oba vice president ono vice wange kati yoli vice president nali badde vice president wa Uganda nze mwali mugenda kunteekawa yogera mazima tolimba wali maze ku reportinga ku desike n'empepeta n'endaba kakanye tokakanye ozozalawa tozalawa then tulawe tukola ki etukuteeka byali byakola oluvannyuma mpologalamu saalimu anti ebyolutalo bwe lutyo bibeera obadde naffe mu lutalo tobadde naffe ate lwaki otupapya ebikiro ndabye naawe nali siri mu pulaani yammwe nali kupepesa oluvannyuma n'ofuna ekyokulya ate sinza kusuula sirya kyakulya nenfuna obuvunanyiza nenfuna ekyokulya kyokulya means you deploy me as an RDC omulimu gw'obwa RDC nagwo nno waliwo abagugendera ku baganga ogufuna musawo naye obaawo agugaana kati abantu tebenkanankana nti ngenda kumusawo kusaba bwa RDC bali bayitirivu nnyo era kati owekitiibwa Mire Babalanda yalandisedde okufuna amasimu agalobinga sagala kubuuza kuba tojja kukolawo sayagala kubuuza ebyobwa RDC sibiriimu
sibirimu ebyo zemba mbukola gwe nkuwagira bigira tonjagala ate lwaki no bigira ton you want me to be bakuwa rasisi Kampala kale ubeere mu bagagga b'e Kampala so mpagira okola obwa rasisi nze nkuwagira because government yagala girira mu ngoli ku MS SML oyagala okoma oba olina project endala ezitambula nga simanyi bikiru tewali wala wenyiza kuyingira okujjaku anti kakati waba akumye tukole tutya nyamantono okayana eri mu nkwawa ampa obwa rasisi akuwa obwa rasisi bwendowooza nti ayinza okuwanvuyamu era ayina abayaye bawana abalala bayagala otambuza nabo obwe Kampala so bewoga nti RCC we Kampala kubiri singa babumpa ne kubira essimu so Hello General Moses Bigirwa, my name is Simon Myangtaya, RCC Kampala. Nkuyozayoza nkugamba congratulations. May you report here in around 2 days. I want you here. Anti reporting on what? Nkwetaga mu ofisi yange. Nzija ne twogera mu ne mpulira byogamba but RCC taina busobozi buzija ku position ya sebo nkuyita office ya wansiko okukyusa ebirowoozo byange ngana engeri gyokola nti engeri gyokola shows zino z'okola mu Kampala you are such a threat. We want to dictate that you stop them. Kuba Saudi security threat how nga twanalizing ekyate analyzing nani nera sisi yakuyise nkutadde Simon News Yugi ne General Moses Yugira wote tubaliriza emboozi tebankadde linda tunaddamu kutugaffe guno gwennyini nze Simon Yanga Lutaya.